Ndi wamu ne kansala omwami akiikirira Gomboleno ku disitulikiti Kaka Joero era n'omukyala omugole omupyaka Amaniyo Sheila Domaville. Tuli wano okulaba nga tuggulawo obujjanjabi buno tukwasiddwa wamu n'eddwaliro ly'Empunge okulaba nga tusobola okujjukiza abantu baffe naddala abaana baffe abato be mulabye okulaba nga basobola okubeera nga beediwaminga ate era tumanyi nti gino myalo luno lubalama lwa nnyanja ate yemu ku satellite cities so twagala abantu abalamu so twagala omuntu amanyi nti mulwadde mulamu bw'aba mulwadde atandikirewo eddagala kyova olaba abasawo bazze ate abakuddwaliro wano okumpi nti oyo gwe basanze ng'alina akawuka eddwaliro lisobola okukola ki nti asobola okutandika mental mother asobola okutandika omunnyonnyola bulungi omukwasaganya obulungi ate nabanga asobola okutandika obujjanjabi eri mu kyama kubanga tukimanyi nti obulwadde bwa mukenenya tebutta muntu ali kuki ku ddagala wabula ate oyo abuganya okubukkiriza busobola okukola ki okumutta. Twagala okwebaza abasawo okuva mu ddwaliro lyaffe wano Empunge Health Center 3 ababaddewo okukola ekyo kye balina okukola kye tubasasulira omusaala. Indeed we are proud of you. Tubakkiririzaamu mwebale nnyo mwebalira n'abantu b'Empunge ndowooza olaba abavubuka bajjumbidde buli muntu twagala ate first division ya Mukono boolyawo n'okweyongerayo mpaka ku national level. Mwebale nnyo mwebalire ddala abasawo baffe abasobodde okutujjanjaba bamaama. Olinde onawulira nekisinga okunyumira otumule mwinemu otumule omukasa otumule ate obamundiriisa wabannaye mbembuulya timu kaise etawangula omupiira guno etatwala kibamba mu kusambe nga mulabisa mujjayo ebitone byammwe ate tusobole okulaba nga saba ate mu kaseera akatonotono tiimu Mpunge twakwasisa emitoozi gino mugende mutulageko kye mulina musambe omupiira mulage talenti yonna ne skills emulina tulabe omuwanguzi agenda bwatyo onalebo Amaniyo omujozi gwe bagenda era kubawa basumikira ebigambo bagenda basumikira ebigambo n'abakuba emizino babo ne bakuba kusana wa district omukyala wabwe yakoze ku line-ups tuokuba nabantu tugenda sobola bayita amanya nga tetulina line-up zituwega kuliko just number zabekisenge tubakwite amanya ne bannazaala bawe batiemu yongera otumirako omukyala enaaliongo nengo bakala enaatera okukulukuta olwaleero naye nga obulemedde mu kasana katumiremu kwabo batamanyi mupiira naye nga bayomba baga CDF omupya agenda okutoba neno bakyagwa ensenta naye nga mukadde kane kigenda maaso ku kisaawe bakulengeza omugwaga agenda kubanga lolakiika alisitebalefalina bagamba temuli ebitaano bya mpuuga banange bakuwadde Amaniyo asambe olarebo Amaniyo agenda kubanga akuba teke wano katulinde tulabe essaawa yonna subire teri bagenda alingiza na bulabirwamu natambula kyemuweerebeza tukankubulire kiddako kankuwa olugamba nti kwe twasoma lwatyo nalebo Amaniyo nakusemula asimudega gwentera simulanga ali ku BDFC
Ompya eyatudde najja mu gavumenti empya tetugenda okubeera mu 2026 amaniyo David Shila erinnya lyange mubaka omukyala 2026 ajja neranziza nnyo abantu b'empunge mwebale kujja kujumbira ebintu by'obulamu obulamu bwe bugagga mwebale nnyo kujja kubeera wamu activities zitukwasiza wamu netutandika okumanya ebitukwatako ebituma programs ki okutumbula ebyo byemizannyo talanta okumenya talanta mu baana baffe abato mwebale nnyo kubeerawo nakwezuula kikye tuli kikye muli n'okulaba future egenda okubeera mu bintu by'emizannyo n'okwerwanako ku bintu by'obulamu. Honorable Wilson Male webale kutegeka nnyo activity eno kutwalira ddala mu independence period up to October 9 nga Uganda efunye independence. Tugenda kubeera nammwe nga bwagambye tugenda kuba support mu bintu by'emizannyo ebya football. Naffe abaana baffe ab'empunga ab'emikono tuli baakabi tebalina tuzaalawo nti tetulina talent tuzirina ne tugenda balabisa kati tugenda bamulisa tugenda bateekamu amaani mujja tulabira ddala wali eri waggulu mwebale nnyo bakansalazi kubeera n'abantu kukiikira abantu bulungi mwebale nakwebeereramu abantu tugambe nti ebitone limba naye time etuuse tutandise okubiraba nti si just kitone naye ekitone kigenda kubeera mulimu kigenda kufuuka mulimu gw'abantu ng'ebingereza bwe bibeera abantu babifuniramu ddala nefuuka career tekyafuuka kintu kya buyaaye kumala budde bwe bityo naye efuukidde ddala career ate ng'ereeta ennyingiza mu maka nga sibya kulaba nti abantu abasoma obubi be bakola ebintu ebyemizannyo naye ng'abantu abalimu be babyenyigiddemu tugenda kudduka tugenda kutandika okuzannyibwa okuva olwaleero paka independence nga tujjukira eddembe lyaffe lyetwafuna ku bazungu ate ekindese mu National Unity Platform kwe kwongera okuba n'eddembe lyaffe ng'abantu tufune change eryo eddoboozi ly'abantu message y'abantu gye baagala ekyukakyuka ku by'obulamu abantu tuba tulina okubajjukiza nti obulamu bwe bugagga tuba tulina okubajjukiza nga tukwatagana n'amalwaliro gaffe agamuno aga gavumenti okuleeta obuyambi okuleeta obuweereza okubutuusa ku bantu gye bandibadde tebatuuka naye tubabutuusizaako mu sitayiro eno ate ne tugattako n'emipiira gino emipiira gitumbula talenti z'abaana ezo talenti ne zibatumbula okuva ku level eno wansi kubanga talenti bagisupportingako eno level eya wansi netugenda nga tubapushinga n'olwekyo tuzze okubakwatirako okulaba nga tujja kutuuka ku level endala egenda okubatumbula ebya sports mu byemizannyo. okwogerako ku nteekateeka bannange y'abavubuka okwenyigira nnyo oba n'okulabika nti mwetonderawo emirimu gyammwe egy'okulabika nti mutandika okukola. So n'olw'ensonga eyo Uganda eno essaawa za leero yeetaaga abavubuka abeebeereramu abasobola okulabika nti bakola. Twetaaga abavubuka abakozi nga Kyagulanyi wabategeeza. So n'olw'ensonga eyo omuvubuka bw'abanga mukozi kitegeeza aba different nnyo okusinziira abamu betusinze. Nze nja kulaba nti ensonga gye nja okuweeya amaanyi nti omuvubuka ali atasobola kukola ojja genda bakusibe. Ekyamazima ebbanga ly'ogenda okuba nga okoleredde gavumenti eno ng'oli mukomera ekiseera ekyo nze ndaba kijja kuba kibi nnyo dani gwe okulabika nti okwetonderawo emirimu otandika okulabika nti okola. So n'olw'ensonga eyo abavubuka bafaana olunaku lwaleero jabasuubira nti n'omulamu ogwo era nagwo gutambulidde wamu abavubuka okulabika nti tutandika okwenyigira mirimu egimu tetunyoma mirimu mutandikire okulabika nti kuba essaawa za leero tutunamba bangi abaana basomye naye emirimu essaawa za njagala nkubuulira gyafuka mwana wandi sikulimba ojja kwesanga nti ekyalo kino nkunge kuliko abavubuka bangi basomye balina degrees naye emirimu essaawa za leero bitono. So kati tulina okwenyigira mu nteekateeka eyo balabike nti mwetonderawo emirimu abavubuka nga nze saabavubuka era omukulembeze nja kubakubiriza mugere mu maaso n'okukola n'okwagala ensi yammwe ate n'okulabika nti nkolera ku ddwaliro ery'empunge health center 3 era nga ndi musawo omutende akozeeko
twa ofawinze nga okukebera omusujja gw'akawuka nga okukebera n'okugema obulwadde bw'hepatitis bulwadde bwa kibumba ate n'okugaba eddagala ery'abaana abato gamba nga diwamingi ne vitamini A. Twagadde ekitundu kyaffe kino eno abaana bonna bagemebwa ebiwuka naye okusingira ddala kyetulabye abavubuka bannange bagadde nnyo okubakebera namba tuzifunye mu bungi eziyisa mu 100 bonna nga tubakebedde ate baagala okwegemesa hepatitis tubagemye era bakyagadde nnyo okukebera obulwadde bw'akawuka bakyagadde nnyo ekondomu nazo tuzigabye kuba family planning method nungi nnyo era tugikozesa bulungi nnyo bwe tuba tukoledde wamu n'ababaka ababeera baleeta ebintu bino ebyenjawulo mu community lwansonga twesanga ebiseera ebisinga nga ku ddwaliro tebasobodde kujja naye ate nga baagala olw'emitawaana agency egikola ki gye basanga kati buno obudde bwe bafuna nti no bazze ku outing balinayo emipiira balinayo activity yonna akozesa chance eyo najja neyeekebeza so tweyanziza nnyo tweyanzeege omubaka azze n'oleeta tournament eno abavubuka ne basobola okufuna services emitiyana y'amaserengeta olwaleero ndi wano ku football tournament ya Honorable Male Wilson Nemani National Unity Platform. Twazze okumubugiriza okulaga obumu eri abantu b'Emukono South. Ffe ng'abantu b'NUP ekisooka tukolera wamu. Ekirala tubeera n'abantu mu mbeera zonna tuli bannabyamizannyo y'engeri gye tukungamu abantu okuba nti obuwagizi bw'ekibiina bweyongera era tubukuuma n'olwekyo tukola activities ez'enjawulo nga bulungi bwansi medical camps emipiira byonna activities ezo zitugatta wabula ate nezongera era okutuwa amaanyi n'obuwagizi eri abantu betwagala okukulembera so ekiri mu ekyo kigendereddwa okulaba nga kizimba ekyongera okuzimba ekibiina kyaffe ekya NUP. Lwaleero tuli kutongoza empaka eza Male Wilson Independence Cup. Mulimu ttiimu 21 zeetabyemu, buli ttiimu egenda kufuna omujoozi, buli ttiimu egenda kufuna omupiira era ttiimu 2 eziguddewo z'omujoozi zigufunye ndowooza era amawulire mugakutte. Kaakano twagala okulaba nga tusipotinga ebitone, twagala okulaba olw'okuba abantu baffe bangobye ku nnyanja, twagala okulaba nga abantu baffe balina alternative source of income yeyokusamba ki yeyokuba nga omupiira bagufunamu ssente. Sinziranga embeera bweri tusuubira nti abantu baffe olwokuba bagobye ku nnyanja tebakyalina ngeri gye bayingiza ssente kabayingiza ssente nga bayita mu by'emizannyo katulabe nga abaana bano bayingira mu regions ez'enjawulo. Kyatume United mugirabye ebaddewo ne basigo babaddewo tugenda kuleeta Kyatume FC Villa Express kubanga bona abantu baffe twagala bajje basipotinga abaana bano abalungi babe nga bakozesa ebitone byabwe ebyo okulaba nga ate basamba omupiira. Mpunge Mkikene so okwebaza abakulembeze ba NUP okutuuzaako binene byonna okutulowoozaako ku nsonga y'obulamu okutulowoozaako ku ffe ng'abavubuka okwekebeza tubeebaza bonna abakulembeze ba NUP okutuuzaako sports ono ngaffe abavubuka n'okutukubiriza twekebeze ffe ng'abavubuka agenda kuyambako abavubuka okutumbula talenti zaabwe kubeera nga nabo bajja ebitone byabe balina so that
omulezi wa Mpongolo bamutomedde ku ttaka weerabira Independence Cup egenda gembegereko ku walimu Independence Festival egutwalibwa ekukuziro bakyala ng'olina oluso weetaaga kizibu wabula nga bbaawo tamanyi valiyo nakoowa kubanga ne buwasa omukyalo omweru ne woba mweru ng'ogenze mu nyumba weetaaga ekitanda kati balese okubona nga lya munyonyowa tebinamakuba esooka tungeera amazobbanga bafuna gola esooka Bajijukiza gola gy'okwemasa gyeyakuba ttiimu ya Uganda Cranes yagezambalanza akatimba wali ku champions ku final ya Champions League yakuba omutwe ne gukwata neti Real Madrid ne babuukabuuka mu bbanga